Sinza Yabye essimu ya manager. Yanzibye essimu yange Vion. Ngeri gye yakwataganamu ate n'omugagga nali kifo naye ate amuggyeko essimu ye. Omuyimbi Nakinku Wanitwanda amanyikiddwa nga Phantom Lovin yakwatibwa lwa kubba essimu ya manager Kigongo Jime owa Vibes ba. Kigongo Jime. Okay. Gwe nanyini Vibes ba. Mbera kye yabaddewo gye. Kati mbere yabaddewo. Nabadde nyinayo show nga twakamani ne Phantom Lovin balina okuyimba. Kati nenzija nembano na sawa mukaaga babadde Kasubi. Okuvaawa. Nabanonye from Kasubi Paradise. Babadde obaawa. Nadde nva Lugogo ku show Lugogo. Kati ya Chris Daniel. Ya Chris Daniel. Ono agamba Phantom Lovin yamusaba ku ssimu ye akwate bu video wa TikTok. Wabula n'agiwa mukwano gwe yajja naye we yayitanga DJ we teyaddamu kulabika essimu ye. Kwa music DJ n'asaba essimu yange Samsung Note 10 Ras. Nanga mpaka essimu yo tumukwate video tugenda gipostinga TikTok ne ku page zenda nga mwesimu. Kati ono akwata Phantom Lovin ati nga bamukwata video ntudde ndi awo abantu bangi bamukutte video ngangenda mu short ko nagenza okudda nga DJ wakoze ki agenze nembuuza Phantom kati simu yange lwanga DJ waduse nangamba nange mpe simu yange esimu ina yange ajibbe ne mugate gayi bosula naye bomanyi otugambo tyange akoze ki so nga mugamba kale oboganya okumpe simu yange nakusasudde tomanja katoka mani nga ayimba nga show eggwa nga nkwata Phantom Lovin nga muteeka motoka yange drone nga muleta ku poliisi y'Ennankulabi. Ono agamba yakwata Phantom Lovin n'amutwala ku poliisi y'Ennankulabi oluvannyuma lw'okubba essimu ye olw'okubulankanya essimu ye ye ne DJ we. Mugabi ogera tebikwatagana because nabasanze naye n'ongamba DJ we naso sinabagulira byakunywa manyi basooka ne bakubwamu nga tannatandika kukola ki oyimba n'asooka n'afuna vibe awo nayingira stage kati mugambe essimu yange. Ono okutuuka ku poliisi atandika obbawuzaabuza mbugayi tamumanyi tamulabangako yamusangawo ku bbaala. Sweet kid soke tugende Makinde kati afandi yalabira tebikwatagana namuyingiza. Wano we tweyongedde maaso n'okunoonyereza kwaffe twakubidde omuyimbi Twekamani manager gwe yagamba bwe yabapangisa naye babiri Twekamani yagamba nti Phantom yabye essimu ya manager. Kati lwaki omusajja mwagala omulimu omumwana kakati ekintu nange natutte muganda wange nga obimanyi ate mupolitikinga tutuuka kitegeera tutuukaawo akwasaganya amala okuyimba bikiga kiringa obimanyi simanyi bakwataganidde namugagga muwasibu kitegeera kati amala okuva ku stage balina muvubuka gwe bazze naye awo kitegeera omuvubuka oyo ngaalinganga DJ we simumanyi yazze naye kitegeera kati omuvubuka oyo Phantom ndowooza amala okuva ku stage omuvubuka ng'akoze eki nze kyategedde ng'abuze kuba Vibes yamaze nze kyabadde wakuyimba nabadde ndese Phantom yagamba nkubaamu at least obuyimba bubiri abantu baŋŋambye bakulambye kitegeera nawe obimanyi era bino ate microphone siyako tensula wala namugamba leta microphone nkube ogenda okuva eyo ku microphone nga Vibes agamba nandaba kukyankalana Phantom agamba teka bajja kumpa essimu ya bajja kumpa enda kuba ne Vibes agamba gwe Phantom ojja kuleeta essimu yaffe okitegeera obadde nekyali atowooza kyali tomumanyi
okitegeera kati kikira okusinziira ku gundi okusinziira ku bujulizi obwo. Ono agamba omuvubuka ono gwe bagamba mbu yali DJ we music promoter nga womanyi abantu bajja ku social media ne bakujjako enamba za ssimu n'otandika okukolagana nabo, naye agamba Vion yabba essimu ye. Sinatandika kuyimba nakwata essimu yange neyimbaako gwenjiwabe one call Vion nekugambye yanoonya batunoonyanga omuntu alaba sisazo namanya gyoyimbidde. This guy is as a music promoter, music producer. Nemukwasa essimu yange akwate video zange nga nyimba because me I upload nyimba nyimbidde mu kafunda oba nyimbiddewa I upload wherever I perform from social media handles zange. Kayinza we nali nyimba simanya ate ono eyali ankwata video nawe essimu yange omubbi yanzibye essimu yange Vion ngeri gye yakwataganamu ate n'omugagga nanyini kifo naye ate amuggyeko essimu ye kati ate nanyini kifo akwata ate essimu ye n'agi. Ono agamba Trekaman yamupanga olukwe luno ate kyewusa Treko yali angamyeko olwo nagenda yimba kitegeera nyingi okulaba ate alumbi ayimba kati nsalako omugagga mugambo waayo nvubuka abadde akwata video wane nalazeewa tale simulaba ate alina n'essimu yange papa awo omugagga muvira wa DJ mugambo waayo nvubuka abadde wane no ng'akwata video nga baatabukira nti ate ageze n'essimu yaffe kati gwamumanyi DJ wo ne babuuza DJ wange mbw ate kati ffe twamulabye naawe ne mbagamba nze mbatumye mumuwe essimu yammwe ne bantwala ku poliisi n'akulabye ne bambeezaayo ne mbagamba oke mujje tutambule kwa nange naluuziza essimu yange tunoonye. Ono yeebazizza poliisi y'e Old Kampala obutabeera na kyekubiira. Amateeka ge Uganda gakola salute Old Kampala police station bitubikolanga mu bino bikola sisinga bukuno poliisi bwe nankulabye kitegeera kati nkugamba kino wammanga nze mmala okuyimba mbabuuza essimu yange omuvubuka tebamulaba nga bantu alaka poliisi ako mbagamba nemmwe mujje tugende that very day that very night zaisanga musanvu tugende Makindye gye nasanga cowboy oyo kubala gye bayita Sweet Life wa Sweet Kid leki tusoomusanga era munyiivu nnyo eri manager w'ekifo kino naye akyanoonya Vion amwe essimu ye. Yabbye essimu ye gwe Jimmy otegeera bulungi beera wise, be a wise man. Noonya simu yo nange ndi mukunoonya simu yange. I am offline otolowooza nti nange nina essanyu ate lekerawo okudifaminga erinnya lyange. I am called Phantom Lovin akanya kange ngatobedde gwe Trekaman oba onoonya mawulire nvaako sinze yakukonya mweyongere okusubscribinga media mu nyumirwa emboozi zaffe ze tubanga tutaddeyo buli lunaku. Bomuka ya state nzembu yakiwa emitwalo 3 Trekaman nekimpa emitwalo 15 nekigwako n'emitwalo 5 kyasindikana ku simu ekivubuka ekyo.